Endwadde z'omutima ze zimu ku zisinga okuttenya abantu mu nsi yonna ng'okusinziira kwa alipoota y'ebyobulamu mu nsi yonna eya 2023 kyeraga lwatu nti mu mwaka gwa 2021 abantu kumpi obukadde 2 be baazikirira ezzirakumwa nga bano bakola ekitundu kimu kya 3 ku muwendo gw'abantu abafa okwetooloola ensi yonna. Okusinziira ku bibalo okuva mu minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga, abantu abalwala ebirwadde by'omutima beeyongedde naddala mu baana abazaalibwa ng'abaana ku kakadde kamu 60,000 abazaalibwa buli mwaka, abaana 16,000 basangibwamu obulwadde bw'omutima. Wabaddewo okusoomoozebwa mu by'enzijanjaba y'ebirwadde ekika kino olw'ebbula ly'ebyuma ebikozesebwa, nga Uganda ebadde n'ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba emitima ekika kino 4 byokka. Ekyasooka yakifuna mu 2012 ku Uganda Heart Institute, olwo n'efuna ebirala 3 ebiri mu malwaliro okuli Nakasero, Kisubi ne Medical International. Olw'omuwendo omutono ogw'ebyuma bino kiresse bangi nga bafa ate olwo abeesobola ne baddukira mu malwaliro g'ebweru okufuna obujjanjabi. Kati olwaleero Uganda Heart Institute etongozza ekyuma ekirala ekigenda okwongera ku mutindo mu nzijanjaba ey'endwadde z'emitima. Endwadde ezisinga ez'omutima nga mu baana, endwadde abaana abalina ebituli mu mitima basobola okujjanjabibwa nga tebasaliddwa, tebalongooseddwa oba okubejjula ekifuba. Okusinziira ku Dr. James Kayima, omukugu mu kujjanjaba endwadde z'emitima ku Uganda Heart Institute, ekyuma kino kyakwongera ne ku muwendo gw'abantu abajjanjabibwa. Kino ekyuma bayinza okugamba okuba bwekyagulibwawo lwakuba leero ebadde official opening, naye okuba bwekyagulibwawo wiiki nga 2 oba 3 emabega twakola ku balwadde oba oliawo nga 30 mu wiiki nga 2. Kati bw'okubaganyamu kitegeeza nti kino ekyuma kigenda kukola nnyo okusinga ekyo ekibaddewo. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng, wakyaliwo okusoomoozebwa olw'omuwendo gw'ebyuma bino okubeera omutono ddala nga tebituukana g'ebyobulamu mu nsi yonna. And already every year we have 8,000 babies that need urgent intervention. It means one cath lab is not enough. And I heard from the director that it should be a cath lab for every 1 million population, meaning we need 50. Kati bano batunuulidde okubunya ebyuma bino mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ng'oba olyawo keekadde bannansi okuwona okuyiwa ensimbi nga baddukira ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa. So I also want to encourage other private health facilities to refer patients and not to delay them, to refer them as quickly as possible for more quality and prompt care. Ekyuma kino kiwemmensa obuwumbi 7 n'obukadde 680 eza wano nga kyakukola ku ndwadde z'emitima zonna kw'ossa n'emisuwa. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.